ze tuliko za musumba olw'omusumba eyavudde nabeera nga ate alumbagana Robert Kyagulanyi sitamujjukira bulungi nnyo tasobodde okubeera nga ate mbateerawo update yawe era ng'omusumba ono amannya ge bamuyita Semakula Martha munnage yavuddeyo n'abeera nga ate munnange alumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza nti omukulu oyo yalina ssente nnyingi nnyo nga alina eddembe lye ng'akola bino byonna naye olw'okuba nti alina omululu sako ne sitaani mbwe yamukozesa n'abeera nga ate munnange amuleetera okusonga mu ntebe y'obwa president kakati wetwogera essaawa eno ali mu ggwanga lya America ali abonaabona era ng'omusumba oyo ebigambo byamwokyeza abaana kye bamukoze ku social media bannange si byangu n'akamu era nga wetwogera essaawa eno abasumba nabo bavuddeyo okubeera nga ate boogera ku nsonga eno era nga bavumiridde nnyo ebigambo by'omukyalo ono byesodde okubeera nga ate akozesa era ne bamubuuza wa bayibuli ki gy'asoma ebigambo ebyo byesodde okubeera nga ate akozesa ye yesodde okubeera nga ate abijja mu bayibuli kigenda kubeera nga tekuterawo ensonga ezo twongera okubeera nga temanya biki ebiri okubeera nga tebigenda mu maaso sayidi zeyo sako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga Uganda tuula butuzikalira abali wano nga muli ba Kyagulanyi kati mukube engalo ku lulwepa JPG mulekeraawo naye ng'ekyo nkikakasa nti gwe bikwatagana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu seetaaga nakumatiza seetaaga alambe seetaaga mbungatta amaanyi nammwe bwe luba lumbe it is a chronic sickness lwe nalwala ate si kuguna omulundi gw'obuuzanga mu kiibi. Mukama yeebazibwe nnyo ebiseera ebimu obulwa n'engeri gy'osobola okwogera ebintu ebimu naye kino kankyogere bwe nti abalokole tuleme kulowooza nti generation eno tetugiriimu eno generation tugirimu ate tugenda kugibeeramu ne generation ejja tujja kubaawo naye tuleme kuteekawo mbeera kati ono omukazi oba pasita waawa oba asumba ludda wa mukazi wattu n'alyoka aveeyo n'ayogera njagala kusooka bajjukiza ono omusajja gwe bayita Dawudi talina university gye yagendamu Dawudi yali mulunzi wa ndiga Dawudi n'ava mu kiraalo n'afuuka kabaka Yusufu bamukwatako n'omusango gw'okukwata abakazi bamusibako mu kkomero okumala ebbanga ng'omusango gumusibisiza mukwasi w'abakazi eyo gye yava ne yeegwanyiza n'agwanira ne Katonda n'amusaaniza okubeera kabaka tubuulira okukkiriza buli lunaku kati ono omukazi gye yafubutuse okusabotaginga okukkiriza kwa president wa NUP Robert Kyagulanyi bw'okwata ku Kyagulanyi oba okutte ku nze banyabo ne bassebo njagala kubategeeza Kyagulanyi si mululu naye kukkiriza omukazi n'alyoka ayogera mbwaba nti setaani yamukuba akaama njagala kubuuza gwe akkiriza okugula emmotoka nge wamwe tebagigulanga akkiriza okuzimba kalina nge wamwe tebagigulanga akkiriza okugenda e London nge wamwe teri yali agenze wadde tewali yali avudde mu kika kyammwe kuva mu kyalo kujja Kampala naye ng'oli wano okkiriza Katonda okutwala e London tewali yali akutte kakadde ka ssente n'akawa omuntu g'okkiriza okukwata emiliyoni ozibeeko gw'oziwa okkiriza okukwata dola obeeko gw'oziwa ogwo mululu Setaani yakuba akaama banyabo ne bassebo muleke kubuulira njiri nga mulaga nti Kyagulanyi wa mululu lwaki temwogera ku bino ebirala abalala bye bakola waliwo abakola ebintu ng'abamu babiziikiddemu abaana baabwe abamu babibeeredde mu makomero okumala ebbanga naye byo temubyogerako nemwogera ku Kyagulanyi no waliwo abalokole abategera omulembe guno era mmwe abantu ba opposition muleke kulowooza nti ffenna ng'abalokole abasumba tuli kiri no waliyo abantu abalowooza obubi nga ne Sitaani kati ngono omukazi ebyo by'obuulira amazima gennyini mukazi gwe Sitaani yakwogererako si Mukama sitera kubeera bwe nti naye njagala bategeeza balance the boat ekyo kyekyaleetera abantu okufiira mu mataba ku mulembe gwa Nuuwa ng'abagamba bo nga balabisa ndali. Abooluganda Mukama yeebazibwe ku Sande eno tugenda kusabirako mu kyaki ya Pasita Namakula n'obuzibu bwe tufunyeemu tetumanyi weeri yenna amanyi weesangibwa tulagirireko mu comment section yawo. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasita Martha Namakula owoolugave mwannyinaze wagenze n'okumba ku mbazzi mwannyina wagombye ku mbazzi munnange bw'okwata akazindalo mwannyinaze ng'otandise kubuulira buulira bantu njiri lwaki omuntu alina okujja mu bulokole
naye tokyamuka Mwannyina. Kyagulanyi Ssentamu oba okumbye ku mbazzi. Mwannyinaze go trendinga. Allah. Mwannyinaze Kyagulanyi Ssentamu ne ku page mwagijjeyo aka video mwakajjeyo. Ne wagenzo okajjayo. Nga bwayise dda. Omanye nkima bulijjeko mu okulinnya waggulu. N'okkunama. Mwannyina wakunamye. Mwannyina wakunamye Mwannyina kabakugaye. Mwannyina wakunamye kabakugaye. Mwannyina munnange bw'okwata nga Kazindaalo buulira Yesu Kristo bwe yava e Yeruzalemu n'agenda wano Kyagulanyi Ssentamu muleke tuba tugenda kukugaaya. Tolaba nti taliiwo. Naye ffe weetuli. Allahu akbar. Paka Allah lwali mujjamu omukka. Yenna amwenganga tuba tugenda kukugaaya. Mwannyinaze go trending. Ndowooza otulako naye buli lw'otambuza kiripu bbiri eddako yo. Ku page teri ya akawunti yo. Manya ekifo akavidiyo mwakagyeyo. Naye eno gye kalimu ffe. Mwannyinaze Namakula ow'olugave. Kyagulanyi Ssentamu mujje mu bibyo. Buulira enjiri abantu babuulire ki omuntu kyalina okuyitamu okulokoka naye ebya Kyagulanyi bireke. Eyo nsi ndala. Tusiwuuka empisa Mwannyinaze tusiwuuka empisa netukugaaya. Ogenda okoza ali okujja mu kabakisi okunkubira essimu munnange nga tukumaze ne bw'olagawa. Kati mwannyinaze ku Kyagulanyi Ssentamu tukugaaya. Olaba bagaaya bali mu gavumenti. Naye gwe wakasenyako ebbiri. Olaba tugaaya bali mu gavumenti. Naye gwe wakasenyako ebbiri nga nkimanyi buli essaawa yonna banteeka ku kabanga ne tukugaaya. Naye ate mwannyinaze gwe wakasenyako ebbiri. Kati mwannyinaze buli lw'okwata akazindaalo kano kabeere basirambala nga ffenna tetukyamuka. Kyagulanyi Ssentamu kati ka kibiriiti ly'essuubi lye tulina. Bw'okwata akazindaalo tokyamuka mwannyinaze bajja kukugaaya. Nkubuulira. Munnange Pastor Namakula Masanga atera ku makya yeesogga kyaki ng'era azze kubuulira njiri ng'ennaku endala zonna. Munnange Pastor Massa ng'ajja atandika. Mulaba waliwo omuvubuka mu ggwanga muno sirenda kumwogera linnya nina feelings z'amaanyi. Munnange era omuvubuka oyo yazimba ku ntebe y'owa Kyaddondo MP n'awangula. Munnange omuvubuka Stanley n'amukema n'agenda n'amulaga nti entebe y'owa President ogisobola. Munnange kati omuvubuka kati yadduka mu ggwanga. Mazima kyebakoze Pastor Massa. Nkoko baana bagamba waliwo kyale ani yateeka abamalaya mu bapasita. Bavunye pastor mbadde n'abasoma ebivumo 78 ku buli video. Emitwalo 78 ku buli video. Waliwo ekimugambe balinage yagudde mu mbi za kibirigi. Bakabira mubikire nga gwe abafiiridde mu ngalo. Kyebakoze pastor takyasobola yadde okubikula Bayibuli. Tasobola yadde ogitunulamu bwati. Tasobola kusoma Yokaana Omubatiza. Mu abaana balina okubavuma. Ekyasinza okubajjako kubagamba nti omukulembeze waabwe yadduka mu ggwanga. Nakati bakyamuvuma pastor. Era asaba apology. Bobi Wine singa. Musajja tereera. Kyagulanyi Ssentamu si. Nzijjako n'omukono gwo. Musajja biganye ngende. Ate biganye. President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo tasobya. Abadde ki muganda? Obadde ogamba abadde ki? Bana ba NUP banna. Abadde ki soko nganda abadde ki yakoze eki? Oyo president waffe tasobya. Annake. Kiki? Wadde ogamba kuki? Bannange ani atulabidde ku Pastor Martha, pastor w'oku Best. Ne bw'onootwekweka ogenda kakasa nti ffe abaana b'enkyukakyuka tukulumbira mu shifts. Tugenda kukulumba kati wenjogerera ssaawa eno shift yabadde ya misana naye ekomye kati era ndi mu kunnyuka. So kati shift endala ey'ekiro etandike. Kakati bunaba bucha ku makya shift y'oku makya etandike.
ogenda kuvaayo tubuulire okulumba his excellence Oba Kyagulanyi Ssentamu president waffe ani akusindise era byewabadde omwogerako babiwandiika luddawa mu bayibuli inti wabadde omuweerako ng'ekyokulabirako ku ddiiru ki omanyi mugala ne mutandika okusumba abantu nga musumbireyo bamalaaya oluveeyo ne mudduka ne mwetabika mu bantu ba bulijjo bannange tukooye bamalaaya okwetabika mu bantu ba bulijjo wallahi Pastor Martha ogenda kakasa bukyanga owalampa wawalampyemu mwera mannyo tugenda kufuula ekyokulabirako kabuli ka pastor akavaayo nga kaagala okufuna erinnya tekakolanga ggwe omanyi kati gwe waleese ebyakamanyiro ke ebya Pastor Bujingo bwe yagala okumanyira Kyagulanyi katugenda kukolako ng'obuyinza bulagira shift yange eweddeko shift y'abalala ketandike abaana ba Kyagulanyi tetwebaka tukolera mu shift omanyi mugwa mu bikopo labika totumanyi genda tunoonyerezeeko anti wabadde yagala kutrendinga gwe katukuweemu obwo butumbavu n'obusiru bwe muzunziza ku bantu oyo gwotunyonyolako gwotubuulirako gwowaako enjiri tumumanyi okukusinga kakati mugera ne muveeyo gye mwetundira nga mukoze ebikolobero mufuuye emmindi ne mwagala mujje mu attracting attention mumusobole okuba nga mwetondera Katonda mbwe ebikolobero bye bibaggweeko naye tugenda kuwaamu ne bw'oneekweka mu ttooyi tugenda kukukunulayo ne bw'oneekweka mu mpuku ogenda tubuulira ebyawandiikibwa ku Kyagulanyi byewabadde omuwaako biruluddawa mu bayibuli mulemerera okubuulira abantu enjiri ne mulemerera okubuulira abantu bye mulina okukola mukennyini mujjuza enge amajimbi omutima omubi effubitizi ku mitima gyammwe ne mutandika okumanyira abantu ku busungu bwe tulina ku kigavumenti kyammwe ekyo kati gwe katukuweeko ka mini quarter next time tojja kuddamu kuyiika mabeere tuddamu kuyiika ndusu ng'oyiikira ku bantu abalala endusu bw'obanga oyagala okuyiika endusu genda eri mu byojojo gye munywera omwenge gwammwe gye mwetundireyo ku street zammwe toddamu kuyiikira ku Kyagulanyi ndusu tuli bakoowu kale tuutuno endiga nti wadde otuloonya tuutuno tukusange luddawa ye lwaki tetumukyalirako ku kyaki ye eririddawa tumutwalire ku birabo anti yadde ayagala kutrendinga na kufuna ku ssente tubala tukusaba otweka allocation gy'osumbira tujje tukuwe ku birabo otubulye ne ku byawandiikibwa ku Kyagulanyi naffe tukulage nti ffe tukusinga okumumanya okwata mu masannyalaze nga totegedde oba okategeera tusudde biprojekiti by'abasajja tubikubye tukabikakkanyiza ne bajja nga bamaanyi ne tubakakkanya kati gwe gyeri omutwe nawe otandike okwogera otandike okumanyiira abantu otandike gwe kyovula tuba tunuulira ntubasase nogera kakati tabono bannange yeesula amasannyalaze gatamanyi ekikazi kyavudde limbu kipasita byebyo bipasita ebifere kyavudde limbu kipasita kitandise kulwanduukira ku mukulembeze bannange oba omanyi kyokoze gwe omanyi amasannyalaze goba okuttemu era ngenda kiwa mutapinge ngenda kukiwa era mu kigambo ekyetonde nga bukyali kubanga ngenda kukiwa as a parent nze ng'omuzadde ndowooza this is more than enough nze nga nze bino byenjogera mbyogera ng'omuzadde alina abaana abawala okay era byenjogera bino byange am responsible ku bigambo byange bw'oba wulira olina by'oyagala gwe okwogera kola vidiyo nawe oyogere ebibyo ebyawukana n'ebyange but as a parent ng'omusajja omukulu eyakuzibwa amanyi meaning oba definition ey'essomero ompulidde mujja kumpa bulamu nyinza okuba nze ndi ku old school naye this is more than enough, this is more than entertainment and I think it should stop with immediate effect or else mutubuulire nti tutraininga bamalaaya okay musobola otubuulira amasomero musobola ovayo ne mutubuulira nti tuli mu kutraininga bamalaaya ab'enkya oba banneekolera janga ab'enkya obwamalaaya nagwo mulimu naye tetusuubira waliwo bye tutasuubira mu bifo ebimu it is very okay okunywa n'odangayira naye ate bw'obeera mu church tetukusuubira kwambala bikini oba byenjogera bimakinga sense simanyi njogera n'abantu abalina emitwe
nti okwambala bobera ku beach no yambala bikini no yambala simanya buno obugundi bwammwe bikibi it is very okay naye ate bw'oyambala bikini mu church bw'oyambala bikini mu office there is a way it looks weird kati bwe tulaba video fenga bali bana ffe tubazaala we are the parents of these kids era ekivaayo kyonna tuba tulina kivumirira nese kuvumirira yenna nti pages zino za ekyewuunyisa it is unfortunate oba kyansonyi nti pages kwe tulabira ebintu bino za amasomero gano edda oba nazzikuno nga n'okulira okulya ekikajjo mu stenseni ng'oyambadde school uniform baba bajja kufuumula kibooko okudda mu kkubo n'owemulawemula ebigambo ebitajjansa ng'oyambadde uniform essomero libeera responsible 100% era omusomesa waakusanga bakuzaayo ne bakuyisa omuzadde emboko n'ennyoko kira amataali so bwe tubanga wano we tutuuse amasomero sitooka empya nga mugenda kwata abaana baffe bazine ebizina bye bazina mubikkirize mubipositinge mufune likes ne views omuzadde yenna gwe bw'oba owulira video gy'olabye oba gy'owulira oba essomero eryo ng'olaba kikolera abaana kye bakola it is very okay you can take your kid there naye gwe bw'oba owulira nga kye bakola kikontana n'endowoozayo ey'obwongo ng'omuntu omukulu ekyokola okimanyi simanyi oba byenjogera bitegeerekeka I have no problem with essomero okola school kwaya abaana ne bazina simanya amangota bagayita batya waliwo ebyo bwe babiyitanga ebyo ebintu ebazinanga ku stage ne babuuka nga beesibye endege that is very okay omwana wabeera siba it is okay but in a decent way naye bwe tuba tugamba nti abaana baffe bafuuse public nuisance kati kitegeeza emize bagiyigira ku masomero oŋŋamba otya nti omusomesa tajja kusikirizibwa kwebaka na mwana ono ng'amulabye azina bino ebizina eby'ekigwenyufu ku ssomero bw'awumula tamugambe nti soko gye tulabe era omuzadde bw'oba oli fine nga you're the parent of these kids omwana wo n'omulaba ng'azina bino nawe n'ogamba bannanga omwana ng'anyoona ekiwato alinga wine and godo ebyo results zirinde waliwo omuzadde eyakwata omwana ng'ali aweereza animal ng'aweereza obaka boyfriend n'amukuba ate olumala n'amupostinga that was bad osobola okubonereza omwana ate n'otamupostinga because at the end of the day gw'oswala omwana wuwo otegedde ffe tujja gamba bambi nga kibi nnyo naye tujja gamba omwana wo museegu otegedde so the moment we see your kid on social media ng'azina wine and godo bend down and pose ne mupostinga as a school please something should be done. I'm telling you this. Munse yabagwenyufu it is okay. But to people like us, bajja tuuza mwali luddawa ngensi getting upside down yefuula. Okay? Don't get excited over views and likes. Please, schools. Musobola building pages zammwe nga mukola ebintu ebirina amagezi. Dani okwata abaana baffe ne mbaterayo obudongo. Mwekamba buliyo ne kano. Edda, it is okay mujja gamba byadda but it is okay nga we baleeta nti no simanya debate baleeta emizindaalo famasomero gye twasomera balinanga ebyuma by'essomero naye nga bagenda we biba biwedde bagenda ne basuulamuko omwana n'asuulamu akayimba akalutaaya kawalayo limiisi babuuza ani akataddemu just kayimba kamubwe kati ontegedde nga bakulaga nti kibi nnyo omwana omukubira ebiyimba bya wabweru era bagenda ku vidi nyine somero lye nagendako waliwo ennyimba zibatakkiriza kuba yes buli omwajja n'akazindaalo ke n'otuula n'omwana wo erere naye togenda kuba bino ebiyimba kapa sima kapa kitema ensingo tebabikkiriza olina ozannya ekintu ekiri decent ng'omuntu ali mu ssomero so wano wetuba we tutuuse katonda atusaasire era bw'oba owulira oli mumativu n'ekigenda maaso please the door is open but to some of us nzo mwana olaba saagala mulaba nga yeekola buso mwe you don't joke with people that is how these kids start ne bayonooneka okivaamu nga bafuuka nga gino emiswaswangule gye mulaba wano ku TikTok ontegedde so please owange saagala abeere bw'ati and I'm very sure buli muzadde alina amagezi
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.